Penina Kobugabo w'emyaka 61 mutuuze w'ekigo Bulemba mu disitulikiti y'e Kazo yali mu mazigo oluvannyuma lwa munnamateeka Manka Kamanzi okumufera ettaka. Okusinziira ku Penina Kobugabe, abooluganda baagabana ettaka gye buvuddeko eri abaweebwa kitaabwe, kyokka Kamanzi n'asalawo okuguzaako Penina era Nnamukadde ono yasooka kutunda kibanja kye okusobola okugula ettaka lino. Namusasula risiiti zange nziina ziri wano zonna ne gye naayita yonna mu siteeti mu lookanso buli wamu ajja nnyonnyole tajjangako n'atunyonnyolerako nako tutaginyonnyolanga oba yaali ku ngulu y'amateeka ng'amanja kutambula nkoowe nfemberekewo. Ettaka lino eriwezaako yiika 10 lyagulibwa Bukadde 100 era bw'atyo n'asasulako Bukadde 75 mu mwezi ogwa 10 mwaka ogwa 2018. Kamanzi n'amuwa lisiiti ku ttaka eriri ku bulooka 5 poloti esooka ekigo Haselo mu ggombolola y'e Bulemba mu disitulikiti y'e Kazo. Ono atulaze lisiiti n'obubaka bwa mobile money obulaga nti yasasula ssente zino. Obujulizi mbuyina buli wano. Ssente naali musasulira mu bank tewali ssente mpoze miliyoni emwe gye yankubira esimu tingi mutsindikire ku mobile n'ebbaluwa gye namusindikirako ssente eyo miliyoni emu ku mobile nayo ngiina ssente zonna naziteeka ku kawunti yafiringa foomu ya land sale yampa risiiti ya advocate wakitampa ttaka lyange. Penina ategeezezza nti nga waakayita ennaku 2 zokka nga yakamalayo ssente, munnamateeka Kamanzi yamwendulira bakanyama baali bakutte emiggo n'ejjambiya ne bamugoba ku ttaka lino saako n'ente ze era okuva olwo taddangamu kulirinnyako kigere. Miliyoni 12 n'enzimusasula n'azimalayo ennaku z'omwezi 5 ogw'omusanvu ennaku z'omwezi 7 ogw'omusanvu n'ajja nangoba mu kibanja. Ono yaddukira ku poliisi n'aggula emisango Kamanzi egy'okumufera n'okusalimbira ku ttaka, wabula omuwabi wa gavumenti n'awabula nti ensonga zino zitwalibwe mu kkooti mu nkola eya civil. CID namubuuza kati guno omusango tugutwale mu civil oba mu criminal. State Anthony atugamba this is civil. CID namugamba ebeera ta civil. Omusajja sente receipts omukazi aziina yamusasula n'amalayo aleese ba poliisi y'e Bulemba aleese ab'emigo n'agobe ente mu farm. State Anthony natugamba mu gutwale mu civil. Poliisi yakola alipoota yaayo ku nsonga zino era yakolebwa ASP Ayine Banansi OCCID wa Kiruhura Police Station ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogwokusatu mu mwaka ogwa 2020 n'awabula nti ettaka lirina okuddizibwa Penina kubanga yaligula mbutuufu oba Kamanzi okumudiza ssente ze yagula ettaka lino. Ono ategeezezza nti yagezaako okutuukirira omubaka wa gavumenti mu kitundu kino amuyambe naye n'okutuusa olwaleero abadde tannafuna kuyambibwa. Naye bukyanzigula ku musango ogwo Maka tayatendinga gakooti nenzulukani ngenda mu State House Maka ne bamuyita n'agaana nenzulukani ngenda mu lookanso enfunde eziwerako Maka n'agaana. Penina ategeezezza nti embeera gy'alimu nzibu ddala ng'asigaza Pulezidenti Museveni yekka okumuyamba okufuna obwenkanya. Naye gavumenti enyambe Maka namusasula ssente zange ssente yazikwata kibanja kiina yente yazigobamu tubonaabona gavumenti tudduse buli wamu tewali kyetuyamba. Tusobodde okunoonya ku munnamateeka agambibwa okufera omukyalo ono era ategeezezza nti ensonga zino ziri mu kkooti naye kyamanyi Nnamukadde ssente ze yamuwa zaali za kupangisa so si kugula ttaka lino. That's why I say it's bogus. She was paying for use. If you lease my land, it wasn't buying land at all. It was leased for 10 years. First of all, I will send you her suit, okay? Which lays out the claim, okay? I will send you because did she not tell you that case is in court? No. Songa za ttaka buli kitundu kya ggwanga kikaaba nsonga ki ttaka erifuuka nnamulanda.